عليه وسلم ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwe ila yawmiddin. Ensonga esooka ngenda kusooka kwogera ku baana, ekyengera ky'abaana. Ensonga ey'okubiri ngenda kwogera ku shiriki. Ezo tezimala. Ey'okusatu obudde bwe bunaaba butumaze. Nsonga bbiri, ekyengera ky'abaana kitugenda okusooka okwogerako. Ekyengera ky'abaana min ajalli an-ni'am, kyekimu ku byengera ebisinga okubeera ebyebbeeyi. Wala ya'rifu qadraha, era tewali amanyi buzito bwa kyengera kya mwana illa man faqadaha, okujjako yo Allah gw'atakiwadde. Ekyengera ky'abaana kyekimu ku byengera ebyebbeeyi mu byengera Allah byawa abaddu ku nsi kuno. Ngambye ekyokubiri, teri amanyi buzito bwa kyengera kya mwana illa man faqadaha, okujjako yo Allah tabaraka wa taala gwaba akimmye. Ekyokusatu, bannabbi ba Allah tabaraka wa taala n'abaatukulembera abalongoofu baasabanga nnyo Allah okubawa ekyengera eky'abaana. Nziramu, ekyengera ky'abaana kyekimu ku byengera ebisinga okuba ebyebbeeyi. Tewali amanyi bukulu bwa kyengera kya mwana okujjako oyo Allah gw'atakiwadde. Ne ŋŋamba bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bonna baalaajaniranga Allah jalla waala okubawa ekyengera eky'abaana. Ekyokulabirako, nabbi wa Allah ayitibwa Zakariya yagamba, Rabbi, mukama wange Allah, inni wahana al-azmu minni, amagumba gaagano mpulira gayenjebuse, washta'ala ar-ra'shu shayba, n'omutwe guno gumeze envi, walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, naye Allah subhanahu wa ta'ala kakyantandika kusaba siina lwe nali nkusabye n'embeera wa kikwa, amakulu n'essaanukulwa. Mu suratu Ali Imran ojja kulaba nga mulimu aya bwe zityo. Wakadhalika ndooza ne mu suratu Anbiya, wakadhalika ne mu suratu Maryam. Kati Zakariya, zino aya zensoma ziri mu suratu Maryam okuva ku aya ey'okuna. Qala rabbi, yagamba mukama wange Allah, inni wahana al-azmu minni, amagumba mpulira gayenjebuse, washta'ala ar-ra'shu shayba, n'omutwe gwange guguno gumeze envi. Amakulu awaayo okwemulugunya kwe wa Allah, alaba nti akaddiye, n'ebiraga nti akaddiye amagumba awulira ganafuye, n'omutwe alaba gumeze envi. Naye ki ekimulaajana aga nti walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, naye Allah kakyantandika kusaba siina lwe nali nkusabye edduwa neeteyitamu. Kati asaba agamba fahabli min ladunka waliya, ayi Allah nkusaba ompe omwana ng'avudde gy'oli. Yarithuni, omwana oyo ansikire, wayarithu min ali yaquba, asikire n'abantu ba Yaqub, waj'aluhu rabbi radiya, ate Allah nkusaba omwana oyo musiime. Zakariya ebyo yayogera byali bitegeeza nti omwana yasigaza atambuza emirimu gy'abakadde be oluvannyuma lw'okufa. Era kyova olaba omwana min ahammi al-istithmarat nga bwe tugenda okulaba. Zakariya agamba nti Allah, ennyumba ya Yaqub, ennyumba eyebadde ezze ebeeramu obwannabbi, naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe nva mu nsi nga tompadde mwana,
ennyumba yaffe ani agenda ogisikira. Amakulu emirimu gyaffe tuli beetaaga okusigala nga gikyagenda mu maaso. Kati agamba nti ye Allah mpa omwana ansikire, asikire n'ennyumba ya Yaqubu, ate Allah omwana oyo omusiime. Kati Allah namugamba ya Zakariya, owange Zakariya, inna nubashiruka, tukuwa amawulire ag'essanyu, bighulamin, nti tukuwadde omwana, tukuwa amawulire ag'essanyu nga ga mwana mulenzi, nismuhu Yahya, tumutuumye erinnya nga ye Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiya, era eryo erinnya libadde terituumibwako muntu yenna olubereberye lwa Yahya ono wetugenda okuwa. Kitegeeza erinnya Yahya, buli yenna omuntu bw'alituumanga omwana we amanyanga nti atuumye erinnya lyennyini Allah lye yatuuma, yennyini Allah ye yalyogera, eryo erinnya Yahya. Yahya kitegeeza ki? Omuntu awo ekintu kyonna obulamu n'akizza obujja. Ekintu kyonna bwe kiba kifudde, kati oba famire yafa, oba famire tetambula bulungi, oba famire teri mu riziki, osobola otuuma omwana Yahya, Allah n'amuyisizaako tafaula, n'agizzaamu obulamu eyo famire. Kati Allah yatuuma omwana oyo yennyini, nagamba erinnya liba terituumibwako muntu yenna, lyatandikira ku oyo mutabani wa Zakariya, nabbi wa Allah ayitibwa Yahya. Allah agamba olw'okuba Zakariya yali akaddiye, qala rabbi, yagamba rabbi mukama wange Allah, anna yakunu li ghulam, nengenda kuzaala ntya, wa kanat imraati aqira, ng'ate ne mukyala wange akaddiye, wa qad balagtu min alkibari itiya, ng'ate ntuuse ne mu bukulu obw'emyaka egisemberayo ddala omuntu okuyenjebuka. Qala kadhalika, qala kadhalika qala rabbuk, namugamba kadhalika qala rabbuk, Allah bw'ati bwagambye, huwa alayya hayyinu, ekyewa Allah kyangu nnyo, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, ate gwe Allah yakutonda olubereberye nga tewali kintu kyonna. Oluvannyuma ayati zonna eziddako Allah yamuwa omwana. Oyo nabbi wa Allah tabaraka wa taala Zakariya yali asaba omwana. Wakadhalika ne nabbi wa Allah tabaraka wa taala ayitibwa Ibrahim, mu suratu Hud, bamalayika ba Allah tabaraka wa taala bajja gyali nga bamuleetedde amawulire ag'essanyu nga bazze okumuwa omwana. Nabbi wa Allah tabaraka wa taala Ibrahim naye yamala ebbanga ng'akaddiye kumpi ng'akuza, naye nga tafunanga mwana, naye nga naye obwetaavu bwe buli ku kyengera eky'omwana. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamutumira bamalayika ba Allah tabaraka wa ta'ala nga bazze okumuwa ekyengera eky'omwana. Era omukyala naye olw'okuba yali akaddiye teyasooka kukkiriza nti ddala Allah agenda bbawa omwana. Allah agamba mu suratu Hud aya y'ensanvu okuva ku y'ensanvu, ng'abagenyi ba Allah tabaraka wa taala be yatumira nabbi we Ibrahim baali batuuse okuva ku 69. Allah nti walaqad jaat rusuluna Ibrahima bilbushra, ababaka baffe bajje wa Ibrahimu n'amawulire ag'essanyu. Qaalu salaama, ne bamutoolera salaamu. Qaala salaamu, naye n'abaddamu nti nammwe emirembe gibeere ku mmwe. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanif, teyamalawo kaseera kanene n'agenda n'abateekerateekera akanyama ak'okulya.
falamma raa aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, yagenda okulaba abagenyi baletedde akabuzi ke oba akaliga nga kaba kasiise, yagenda okulaba nga emikono tegituuka. wa awjasa minhum khifa, kyava afunamu okutya, n'agamba bano bagenyi bangeri ki, abatakola ki, abatalya. qaalu, ne bamugamba la takhaf, la takhaf, ne bamugamba totya, temutya, inna ursilna ila qawmi lut, fe tusindikiddwa tugenda eri abantu ba Lutu. Abantu ba Lutu baali bajeemu nga basussa obujeemu nga balya n'ebisiyaga. Kati Allah yatuma bamalayika bajje bazikiriza abantu ba Lutu, naye ng'ate bamalayika bennyini abo amawulire agagenda okuwa Iburahimu amawulire g'essanyu nti gwe Allah agago ge tukuleetedde, Allah agenda kuwa mwana, ate gye tugenda bali tugenda bazikiriza. Kyobalaba ejje lya Allah tabaraka wa taala ly'amaanyi. Bamalayika be bamu baleese ono mawulire ga ssanyu, ate wali batuttewo bizibu bennyini nga takyusizza jje. Kati Allah agamba qaalu la takhaf, ne bamugamba totya, inna ursilna ila qawmi Lut, fe tusindikidde eri bantu ba Lutu. wa mraatuhu qa'imatun fadhahikat, bwe bamuwulira amawulire g'essanyu ago g'okuzaala, mukyala we yali ayimiridde awo kumpi nga ku ddiira awo mu kasonda, n'aseka. fabasharnaha bi ishaqa fadhahikat, mumanya bavunulamu nti mu kiseera ekyo n'agenda mu mbeera ez'abakyala. Mu kiseera ekyo nga bamalayika bakajyamu n'okubanga omukyala yali akaddiye, nga kakasa nti kabonero nti Allah agenda kubawa omwana. fabasharnaha bi ishaq, ne tubawa amawulire ag'essanyu nti mugenda kuzaala omwana Ishaq. wa min warai ishaqa Yaqub, ate nga n'emabega we waliyo Yaqub, agenda kuveeramu eryo ezzadde. qalat, omukyala oyo yayogera mu ngeri y'okwewuunya n'agamba ya laitani, nga ndabye, nga zinsanze nze, aalidu, nzaale nze, wa ana ajuz, nga mmaze okukaddiwa bwe nti, wa haatha baali sheikha, nga n'omwami wange mukadde bw'ati, nze kennyini nkaddiye ndi mugumba, ate n'omwami wange wuuyo. inna haatha la shay'un ajib, n'agamba kino kyewuunyisa. qaalu, bamalayika ba Allah ne bamugamba atajabiina min amri llah, mukyala gwe weewuunya ekiragiro kya Allah. rahmatullahi, okusaasira kwa Allah, wa barakatuhu, n'emikisa gye, alaikum ahla albayt, gibabeereko mu abantu b'ennyumba eno, innahu hamidun majid, mazima Allah ew'ekitiibwa atenderezebwa. Amakulu mu kaseera ako, Ibrahim alayhi salatu wassalaam, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala olw'okulajanako okw'amaanyi, yali amaze okumuwa ekyengera eky'omwana. wakadhalika omukyala omulala amanyikiddwa ye mukyala wa Imran. Mukyala oyo yasaba Allah subhanahu wa taala naye abeere nga amuwa omwana, n'atuuka n'okweyama nti omwana yenna Allah gw'anaaba amuwa oba gw'anaaba amuwadde agenda mumufuula muweereza akole emirimu gya Allah tabaraka wa taala, olw'okuba yali ayagala nnyo ekyengera ky'omwana. N'agamba Allah, ne bw'ompa omwana ngenda mumuteekayo abeere nga asaavinga ddiini, abeere nga aweereza ddiini yo. Kati Allah mu suratu Ali Imran bwe yali amunyumyako agamba nti falamma wada'atha, bwe yamala okuzaala omwana oyo bwe yasaba Allah, qalat, yagamba ayi mukama wange Allah, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ayi Allah, omwana gwe nzadde ate nga mwana wa buwala. Amakulu yali asaba mulenzi Allah mumuwe asobole okusaavinga eddiini ya Allah, naye bwe yamala okuzaala agenda okulaba nga azadde muwala, n'agamba rabbi inni wada'tuha untha, Allah ate omwana gw'ompadde gwe nzadde nga muwala. wallahu a'lamu bima wada'at, naye ng'ate Allah yamanyi bulungi obuzito bw'oyo omwana gwe yali azadde omuwala.
kubanga ye yali ayagala mulenzi naye ate agenda okulaba afunye muwala. Kati Allah n'agamba nti ye Allah amanyi obuzito bw'oyo omwana bwe yali amuwadde. Walaysa dhakaru kal untha, newankubadde omwana w'obulenzi tabanga wa muwala. N'agamba wa inni sammaytuha Maryam, ono owookubiri naye Allah ye yamutuuma. Wa inni, namazima nze, sammaytuha, omwana oyo mutuumye erinnya Maryam, erya Maryam. Era eryo neryo lyerinnya mu mannya Allah ge yatuuma ye kennyini, n'atuuma n'agamba oyo mutuumye Maryam. Maryam oyo omukyala gwe yazaala, n'agamba wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim, omwana oyo mwekingiriza n'ezzadde lye shaytaani tegenda kubeera nga ebakosa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Omwana okuva olwo Maryam n'akula, Zakariya n'agenda n'amulabirira nga Maryam akula mwana wa njawulo, era yamufunira n'ekifo yamuteekanga. Yagendanga okutuukayo nga Maryam alina ebyokulya ebiva ewa Allah tabaraka wa taala. Ekyava mu Maryam lyekkula erya nnabbi wa Allah ayitibwa Isa alayhi salatu wassalam. Kati olaba nti Ibrahim bwe twatandisa ne Zakariya alajanira kyengera kya mwana, Allah kumuwa mwana. Nabbi wa Allah Ibrahim alajanira Allah kumuwa kyengera kya mwana. Omukyala omulongoofu, mukyala wa Imran, asaba Allah amuwe ekyengera ky'omwana, n'atuuka n'okweyama, tayi Allah omwana bw'omumpa ngenda kumuwa akole emirimu gy'eddiini abeere muweereza. Allah n'amuwa Maryam n'avaamu nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Yensonga lwaki Allah yamugamba nti oyo omwana tomumanyi mwana ki gwe tumukuwadde, wadde wa buwala naye tomumanyi mwana ki gwe tukuwadde. Idhan ekyengera ky'abaana abaatusooka abalungi baalajaniranga nnyo Allah tabaraka wa taala okubeera nga abawa ekyengera eky'omwana. Okumanya ekyengera ky'omwana kikulu. Mu bimu ku biraga obukulu obw'ekyengera eky'omwana, Allah subhanahu wa taala ne bw'aba amukuwadde n'atakula n'afa nga abadde akyali muto, Allah bw'ogumiikiriza Allah akuwaamu ejjana. Lwa hadisi zino bbiri ngambye ebimu ku biraga obukulu bw'ekyengera ky'omwana nti Allah ne bw'aba amukuwadde n'amukuggyako nga tannakula, Allah akusasulamu jjana. Ako kawandiike. Ebimu ku biraga obukulu bw'abaana byonna nga bwenzize mbikubuulira, n'ekyo kyekimu ku biraga obukulu bw'abaana nti Allah ne bw'aba amukuwadde n'amukuggyako nga tannaba kukula, Allah akuwaamu ejjana. Olwa hadisi zino ebbiri. Hadisi esooka omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah bw'aba ajje ku muddu omwana we, Allah asindika bamalayika ne bajjamu omwoyo gw'omwana ne bamutwala, amakulu n'afa. Kati bwe batuuka ewa Allah, Allah n'abagamba aqabadtum thamarata fuadi abdi, omuddu wange mumugjeeko ekibala eky'omutima gwe? Qaalu bala, ne bamugamba ye. Allah n'ababuuza maadha qaala al-abd aw maadha qaala abdi, omuddu wange bwe mumugjeeko ekyengera ky'omwana ayogedde ki luvannyuma lw'omwana okumufaako? Kubanga abantu bangi bafiirwa abaana ate n'eddiini n'efa. Mu biseera by'okufiira omwana, ebyo ebiseera bizibu. Buli yali afiidda ku mwana amanyi obuzito bw'omwana.
amanye ekirengera Allah kyaba amugjeeko. Waliwo oli goyinza okusingana nga yakafiirwa abaana 3, waliwo goyinza okusingana nga yakafiirwa abaana 7, waliwo oli nga teyakuzaako, bonna nga baafa bato, bonna gye bali ku nsi kuno, nga bonna abaana Allah yabamutwalako ng'akyali muto. Waliwo Sheikh waffe Sheikh Salihi, omu ku mikwano gye yagenda okumulambula, n'amulambuza emmanju bwe baziika nga waliwo ebijja by'abaana 7, n'amugamba abo bonna bolaba baana bange, naye bonna bazze bafa nga tekuli yali awezezza myaka 10. Kati Allah bw'atwala ku muntu ekyengera eky'omwana, bamalayika abagamba mumugjeeko ekibala ky'omutima gwe, ne bagamba naamu. Allah n'ababuuza maadha qaala al-abdi, omuddu wange agambye ekibo bamaze okumutwalako omwana. Qaala istarja aw qaalu istarja, bamugamba qaala istarja, agambye nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Istarja kitegeeza maadha qaala abdi, ne bamugamba istarja, agambye nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Omwana Allah yamutuwa ate era yamututteko. Amakulu mu kufiirwa tayogedde bingi, kubanga abantu mu kiseera ky'okufiirwa boogera ebintu bingi, abamu n'eddiini neefa, boogera ebintu ebibakaafuwaza, boogera ebintu ebibajja mu ddiini olw'okufiirwa kw'omwana. Naye bw'abeera abadde munnaddiini n'agamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ffe ffenna tuliwo ku lwa Allah, ate wa Allah gye tugenda okudda. Inna lillahi ma akhadha, Allah ye yamutuwa, Allah abadde wa Allah oyo gwatutte, walahu ma a'ta, ate era ye yamutuwa, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, ate buli kintu kyonna wa Allah kiriko ebbanga eggere. Omuntu wayogera ebintu ebyo mu kiseera ky'okufiira, n'ayogera ebigambo ebyo, bamalayika bagamba Allah nti ensonga azizizza gy'oli. Kati Allah n'abagamba ibnu lahu baitan fil janna, mumuzimbire ennyumba mu jana, wasammuhu baita alhamd, mugituuma erinnya nti eyo ennyumba yakutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi endala, omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ma min muslimaini, teri basiraamu babiri, yamuutu bainahuma 3 awlaadi, nga bayinza okufiirwa abaana babiri, amakulu omusajja ne mukyala we ne bafiirwa abaana babiri. lam yablughu alhintha, ng'abaana abo tekuli abadde akuze atuuse mu myaka gya bukulu, illa ghafara Allahu lahuma bifadli rahmatihi iyahum, okujjako nga Allah abazadde b'abaana abo abasonyiwa olw'okusaasira abaana bano. Kati hadisi eyo kiraga kiriya nti Allah subhanahu wa ta'ala eryesoose Allah amuzimbira ennyumba mu jjana, eno ey'okubiri omuntu bw'afiirwa abaana babiri nga babadde tebannakula, oba 3 nga babadde tebannakula, Allah subhanahu wa ta'ala amuzimbira ennyumba mu jjana. Wakadhalika n'okubalabirira obulabirizi, omuntu yenna alabirira abaana ab'obuwala ne batuuka okufumbirwa nga tebonoonese, nabbi yagamba tugenda kubeera naye wetti mu jjana. Waliwo sahabi nabbi bwe yayogera omuwendo gw'abaana n'amugamba ya Rasulallah, ate alabiridde omu? Nabbi n'amugamba n'alabiridde omu kale. Ne bw'olabirira omwana omu n'akula nga tayonoonese, nabbi yagamba tugenda kubeera bwetti mu jjana. Ensonga endala ku baana, abaana min ahammi al-istithmarati, ze zimu ku investimenti omuntu zaleka ku nsi kuno. Abaana ze zimu ku investimenti omuntu zoleka ku nsi kuno, ekikulaga obukulu bw'abaana. Gye gimu ku mirimu egisigala giriikiriza omuntu ng'amaze okufa. Nkiddamu, abaana bano bemulaba Allah batuwa, abaana baabo boyina, abaana Allah basuubira okuba nti ajja bakuwa,
Allah bw'akuwa n'akusasira n'akuwa ekyengera ky'omwana aba akuwadde investment egenda osigala ng'ekuliikiriza ng'eyongera ku mirimu gyo emirungi. Era omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba idha mata al insanu au idha mata ibnu adama, omuntu bw'afa inqata amaluhu, emirimu gy'abadde akola giba gikutukawo, taddayo kwongera kuswala, ebisiibo tayongerako, hijja ne umra tayongerako, illa min thalath, okujjako emirimu esatu gyasigala kyagifunamu. Min sadaqatin jariya, okubanga yalekawo saddaaka ekulukuta ng'omuzikiti, ng'essomero ly'obusiraamu, ng'amazzi, amasomero, oba Qur'ani yazigula n'aziteeka mu muzikiti, oba emisaalo, ebyo ebbanga lye bimala nga bikyaliwo afunamu. Aw ilmin yuntafa'u bihi, oba okubanga yaleka asomesezza irimu ng'abantu bakyagiganyirwamu. Aw waladin salihin yad'u lah, oba okubanga yaleka omwana omulongoofu ng'amusabira. Omwana omulongoofu bannange gwe twogerako abakadde gwe bafunamu, ateekeddwa kubeera nga munnaddiini. Kapaati kaffe ketuzzeeko nkugambye nti omwana zezimu ku investment z'osigala ofunamu. Nga bulaba abantu batakabana nnyo okukola ebintu babitegeke nga bakaddiye bwe bafunemu. Teekawo obuzigo, kakati bw'oba okaddiye munnange olitandikira wa? Teekawo obuyumba, teekawo akalimu, mugira bwoti, bw'onooba amaanyi gakuwedde olitandikira wa? N'abakyala abamu abafumbo mbawulira nga nabo bagamba weeteekereteekere ng'okyali mu bufumbo, tomanya munnange kikiddako, kati nabo beeteekateeka. Munnange weeteekereteekere, era osiŋŋana bategeke obuntuntu ebbali, kano kange ka kikyala, kano kange ka kikazi, munnange tomanya binaddirira, basajja bano beekyusa, basajja beesuulamu akambazuulu, lulululu. Nabo basiŋŋana nga bategeka ebintu byabwe, bategekera bulamu buno obw'ensi. Naye bw'oba ofudde okyebuuzanga, mwana kyayinza okwongera ku mirimu gyabwe bwe mba nfudde, Allah nanzijuludirawo. Kubanga abaana b'olina obamanyi, abaana bo b'ozadde obamanyi. W'ofiira wano essaawa zino, mwana ki ayinza okusigala ng'ayongerako ku mirimu gyo emirungi? Omwana asigala ayamba bakadde be, era investment nga nnungi eri bakadde be, ateekwa kubeera munnaddiini. Walidhalika, n'olwekyo yajibu, kitukakatako ffenna, an nahtam bihadha al istithmar, kitukakatako ffenna abasiraamu okufaayo okulabirira abaana basobole otugasa. Kitukakatako basiraamu ffenna okulerera abaana baffe ku ddiini basobole otugasa. Kankuwa ebyokulabirako: okufaayo kw'abannabbi ku baana, okufaayo kw'abannabbi ku baana. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu mu suratu Baqara, mala okukebera aya mu suratu Baqara, Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu Allah amwogerako aya 132, agamba, mbagambye omwana agasa bakadde be nga bamaze okufa, ateekwa kuba mwana ng'amanye eddiini. Allah agamba wawassa biha Ibrahimu banihi, Ibrahimu ekyeddiini yakikuutira abaana be. Suratu Al-Baqara aya 132. Wa Yaqub, ne Yaqubu naye nakikuutira abaana be, ya baniya, baana bange, inna Allaha astafa lakum ad-diina, Allah yabaawulira n'abalondera n'abasiimira eddiini busiraamu, fala tamuutunna illa wa antum muslimun, temufanga okujjako mufe nga muli baki? Amuli basiraamu. Olaba Ibrahimu bw'afaayo ku baana, awamu n'ekyo yali nabbi.
naye agamba wala tamutunna baana bange mbakuutira temufanga illa wa antum muslimun okujjako baana bange mufenga muli basiraamu. Ibrahimu nno baana ki bano baafaako? Omu ku baana namwogedde, bamalayika ba Allah bwe bajja ne bamuwa omwana bamugamba omwana ye Ishaq wa min warai Ishaq Yaqub, n'emabega wa Ishaqa waliwo Yaqub. Abo bonna baali bannabbi, naye Ibrahimu olw'okufaayo ennyo ku baana teyagamba nti kasita bano bannabbi ba Allah, Allah agenda bawa obwannabbi, bagenda kubeera balungi, bagenda kubeera bajja kunyamba. Yabayita ku ssaawa esembayo n'abagamba baana bange mbeegayiridde, baana bange temufanga okujjako mufenga muli basiraamu. Wakadhalika nabbi omulala nabbi Yaqub, era mu suratu Baqara aya 133 Allah agamba am kuntum shuhada, abange mwe mwaliwo idh hadara Yaquba almaut, Yaqubu bwe yatuuka ku ssaawa ye ey'okufa, idh qaala libanihi, yagamba abaana be ma taabuduuna min ba'di, baana bange mugenda kusinza ki nga nvuddewo. Laba Yaqubu nabbi wa Allah ayisa abaana be, abaana baayita obamanyi, Yaqubu yazaala nabbi Yusuf, be baana baayita bannabbi ba Allah balamba, naye abayita abagamba abagamba ya baniya, baana bange am kuntum shuhada idh hadara Yaquba almaut idh qala libanihi, yagamba abaana be ma ta'buduna min ba'di, baana bange mumbuulire mugenda kusinza ki nga nvuddewo, mugenda kubeera ku ddiini ki nga nvuddewo. Abaana ab'obuwala bangu nnyo bakuva ku ddiini ebiseera ebisinga, era ffe twatambulako olunaku lumu mu bitundu ekyennamasubandejje, Kikajjo, Najja Nankumbi, nga tugenda tuwandiika abasiraamu myaka gy'emabega, naye twasiŋŋaana abaana ab'obusiraamu bangi ab'obuwala nga bafumba mu maka abatali basiraamu, bangi be twasiŋŋaana, abalala nga babuviiramu ddala nga basigaza mannya. Kati Allah agamba Ibrahimu, Yaqubu yagamba abaana be ma ta'buduuna min ba'di, mugenda kusinza ki nga nvuddewo. Qaalu, ne bamugamba na'budu ilahaka, tugenda kusinza Allah gw'obadde osinza, wa ilaha abaika, era abadde asinzibwa bakitaabo ne babamenya, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida, asinzibwa oyo ali omu yekka, wa nahnu lahu muslimun, era tukakasa ffe tuli basiraamu. Laba nabbi omulamba atudde ku baana be bakakasa nga mulimu ne bannabbi, naye abagamba mugenda kusinza ki nga nvuddewo, ne bamugamba tugenda kusinza Allah teweeraliikirira, era taata tukakasa ffe tuli basiraamu. Kati Allah bannabbi abo yabawaako comment n'agamba tilka ummatun qad khalat, abo be mulaba ekibiina ekyo baaliwo, baayita ne bagenda, laha ma kasabat, balina bye baakola ebyabwe, walakum ma kasabtum, nammwe mulina okukola ebyammwe, Allah agenda bavunaana byammwe, wala tusaluna amma kanu ya'malun, mwe temugenda kubuuzibwa ku bali bye baali bakola. Abaana al-ihtimaamu bil awlaad, okufaayo ennyo ku baana bw'oba oyagala obbaganyirwamu, okufaayo ennyo ku baana, okubafuula abaana bannaddiini. Ekyokulabirako ekyokusatu, kufaayo ku baana, kugambye nabbi Ibrahimu yakuutira abaana be, nabbi Yaqubu yakuutira abaana be. Ekyokulabirako ekyokusatu, omusajja omulongoofu ayitibwa Lukumaani, mu suratu Lukumaani era aya ye-13 Allah agamba wa idh qaala Lukumaanu libnihi, Lukumaani era lyerimu ku linnya erikyasinza okubeera eddungi okutuumibwa.
buli linnya ly'owulira njogerako liba linnya ddungi kubanga amannya nago gakayanya abantu baagala amannya agasiiya obusiiya shesha sha nga gonna sha abantu bakayanira amannya nosinga olutalo luli waka ku mannya just mannya n'omugamba amannya ngaago getwogedde amanya ebyo bikadde ebyo ebinnya mwana wange abantu tebagala kutuuma mannya ngaago Yahya linnya ddungi oli ajja gamba linnya kadde seeka bajja muyita Akaya eba muyita Akaya so what era Yahya yakaya mu Luganda ffe tuli Baganda Yahya yabalema ne bagamba Akaya era kyekyo asigala ya Akaya era ye Yahya kati bagamba tuma omwana Mariyamu Mariyamu erinnya naliwulira ne ku jjajja waffe eyaffe dda ye Mariyamu ffe gwe tubbulamu yooli mukyalo omulongoofu Allah gwe yatuuma Lukumani Allah yamwogerako nagamba walaqad atayna Lukumana alhikma uli Allah kyamwogerako mazima twawa Lukumani ekiyitibwa amagezi Allah namwogera erinnya Allah lyayisizza mu Qur'ani olitali akuzanya nga ye yalyogedde Allah eryo litali akuzanya yagamba twawa Lukumani ekiyitibwa amagezi naye mu biraga amagezi be ebiraga Lukumani nti yaliwo amagezi wulira Allah agamba wa idh qala Lukumanu libnihi jukira Lukumani lwe yagamba omwana we wa huwa ya'idhuhu ng'amubuulirira ya bunayya mwana wange la tushrik billah togattanga ku Allah mwana wange togattanga ku Allah inna shirka la dhulmun adhim kubanga obushiriku bwe bulyaza amaanya obukyasinza okubeera obw'amaanyi Lukumani atuuza omwana we amugamba butakola shiriki naye abazadde bangi betuwuliddeko ne betumanyiiko nga abazadde naddala ab'obuwala abazadde bali ku baana baabwe ab'obuwala abazadde bamaama ng'ate bo bakuutira baana baabwe kubazza mu shiriki wallahi abo bangi era abantu bangi bakola shiriki naye nga shiriki ensibuko ya shiriki maama abo bayitirivu nga maama we buli kaseera yalimu byakweraguza byakusamira byakumala balongo byakutereka bulira bw'abaana nga ye maama gwe mulimu gw'alina ku mwana we bangi balina bamaama baabwe ze message zenina kuno ez'abawala nga bakaaba ennaku y'abamaama Allah abaana b'obulenzi ababa bakusumira nga bakaaba ennaku y'abamaama bayitirivu bamaama abantu bangi balina bamaama baabwe nga bamaama baabwe bakamiliyoni kamiliyoni mu bimumanyikiddwako ennyo kukyusa kkala bannawolovu abantu abamu mulina bamaama bammwe naye nga maama wo nnawolovu maama wo bwakulaba nga oyagala nnyo ebyeddiini bw'ojja akunyumiza bya ddiini kati olamu naye twabadde mu ddarasa yagondi eyakiida awala ekyabadde wali ate nabadde ku tv awo kawungeezi naye ndaba emakka bannange omuntu asaala emakka wano omuntu bw'atasaala yaba yeefiiriza kyennalabye emakka leero waba yagendayo kuwumula buli kaseera akubuulira kaaba akubuulira zamuzamu akubuulira muzisi gwa mutume ekiri e Madiina kati olwokulaba gwalaba omanyi bya ddiini Sulayina kati bw'ovaawo n'ogenda babalamula najja ow'ekamwokya ate ye ayagala byakusamira osiŋŋaana maama yennyini yabadde anyumya ebyeddiini nga maama mukugu nnyo mu by'okusamira nga yamulagira n'omusawo Mutizeedi yazze wali omusawo Mutizeedi yazzaawo akebera lamula gwe nkubulira omusawo naakebera ate alaba lamula Mutizeedi kyakozaawo ekyalo kyonna kati gunti yagenda ne bamukebera naye gwe munnange n'obeerawo ebintu byonna ne bigaana akaduuka tewaŋŋambye nako kaaganya akaduuka nako bakasoma tebana jangu funa bufunyi nkoko njeru akawungeezi ngaawo saa 12 tugendeyo tetujja tuteekako bukaayani anaatulaba ng'olina ekisiraani kya maama manya gundi manya ng'olina kale nawolovu wa maama kati nga maama wo oyo nawolovu
Mama we yakuzaala naye maama wo bambi nawolovu maama akufukidde akayinja mu ngatto buli kizibu kyonna kyofuna yakugamba mmindi agamba kusamira akubuza bulira bw'abaana akugamba simanya akagundi okalina akagundi ke bakuwa okalina gundi kati otambula otya genda bakeberemu kakati bannange mwabali wana abasomye ku ddiini tubeegayirira muleme kubeera bamaama abo benjogedde omwana wo bwajja gy'oli n'ebizibu byonna ebiri mu dduniya mugambe mwana wange Allah kyonna ekikutuukako mu nsi muno Allah ekirungi kyofunye Allah mugambe mwana wange ebibi byofunye byonna kubadde kugera kwa Allah gumiikiriza omwana wo mutegeeze kul lan yusibana tewali kiyinza tutuukako mu bulamu buno illa ma kataba Allahu lana Allah kujja kukyatuwandikako mugambe omwana wo tewali kigenda kukutuuka kujja nga Allah kikuwandikako ebizibu byonna byakulombojjera mugambe ebyo ebizibu byoyogedde obiraba abantu bonna bye bayitamu bonna babirina begaba amabanja abantu bonna babanjibwa bweba bulwadde abantu bonna balwadde bweba waavu abantu abasinga obungi mu nsi muno baavu kiki kyanayogera nga abantu tebakiina bannaddiini n'abatali bannaddiini bonna babifuna ate abantu okugenda mu ndagu n'okugenda mu kusamira ne mugenda mu kumala abalongo n'okuteeka obulira bw'abaana ekyewuunyisa ebizibu tebibaggwako era basigala babiina abasamize bennyini abalina obulira bw'abaana abalina irizi bennyini abo ebizibu weebiri ewaabwe buli lunaku weebiri kati weebuuza okusamira kubayambye eki mu makubo agayamba okuteekateeka abaana bafuuke bannaddiini okubasomesa mu masomero g'eddiini eryo kkubo munamutayiika okubasomesa mu masomero g'eddiini lyerimu ku makubo agayamba abaana okubafuula bannaddiini okubafuula investment egenda okuyamba gy'onoobolasi abaana okubasomesa mu masomero g'eddiini abantu bangi mu maka gammwe oba mu maka gaabwe abaana tebasomera mu masomero ga ddiini ekibatwalayo bafune standard bafuuke babinojjo bafuuke babijodolo bafuuke babinyonkondo bafune emirimu egy'ebbeeyi ebyo bye mwogera ebyo ensi Allah agiwa gwayagadde ne gwatayagala obugagga Allah abuwa gwayagadde ne gwatayagala naye eddiini Allah agiwa oyo yekka gwayagala enkomerero ennungi Allah agenda agiwa abo abaamutya wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lilmuttaqin enkomerero y'abo abatya Allah yagamba walladhina jahadu fina abo abatakabana ku lwaffe ne bateekamu amaanyi banoonye eddiini bagisome ebalume lanahdiyannahum subulana naffe tugenda baluŋŋamya eri amakubo gaffe amalungi wa inna Allah lama almuhsinin era Allah ali wamu n'abalongoosa teri muntu alongoosa eri mwana we ng'omuntu asomesezza omwana we eddiini wallahi oyo yakyasinza okulongoosa eri omwana ne bw'oli mugulira engoye ez'ebbeeyi olwaliro okugundiza abafuukira birthday parties omuzadde afaayo nnyo alongoose eri omwana we okumukolera nga birthday ennaku zino balinayo n'omukolo gwe bandagana ali ku Hotel Africana nendaba omukyala nga olubuto lwonna luli eno nekkundi lyagala kuvaayo bweriti olubuto lunene nnyo ayambadde akagoye kampi kali eno waggulu mu bisambi bakuŋŋaanya awo batimbye bubaaluuni kati bali bantu teekukwata musomo nembuuza bano kiki ekiri wano ne baŋŋamba balinawo omukolo simanyi baby shower kati nenga baby shower kati zengere gye simanyi nnyo Lungereza nali ndowooza oba bagenda kunaaza mwana nga nti nedda si kunaaza mwana mukolo gwa baby shower la ilaha illallah nga bali awo bonna bali bwereere omukazi yena atukunamidde yenna ali bwereere ate alina olubuto olunene bwe ruti engoye simanyi ebbugu mulimu tta
ebbuku muli kutta mbuye talina nga yebikkako ayagala kubeera bw'atyo bwerere mu bantu jangu nga toyambalidde ddala tukimanye nti oyagala nnyo tulaga olufuna olubuto abantu ne bakunama ne batambula ensi yonna nga batambula bwerere. Kati nabadde ndi awo ku Zoom nga nsomesa oba nabadde nsomesa be Netherlands. Kati ne baŋŋamba nti ate waliwo n'omukolo omulala, waliwo omukolo ogw'okubuulira taata w'omwana omwana gw'ogenda okuzaala. Ne mbaga nti ate gwe bagukola batya? Ne baga nti omukyala agenda mu ddwaliro ne bamukebera ne bamubuulira omwana gw'agenda okuzaala. Kaakati najja waka awa amawulire ag'essanyu omwami we omwana gw'agenda okuzaala. Kaakati omukyala ng'atuuka waka nga bakola kapate, emikwano gye gibeerawo biki abategeka. Kaakati omukyala ng'ajja ebbuto eddene ng'aliteeka mu bbanga bw'ati ng'ajja alipanzeeko obuntu obupapula. Kati nga bajjako kamu nga kasoma, nga bajjako akalala nga kasoma, ajja akalala nga kasoma, paka batuuka kasembayo baby boy enduulu neeraya, akalulu akasoga ne kavaawo bannange. Ebyo byonna bafaayo kulongoosa eri omwana ono, bamulage twakufaako nnyo era tukuze tukolera baby shower, tukuze tukolera birthday party, tukututte mu masomero ag'ebbeeyi. Ebyo byonna omwana agenda kwejjusa nnaku lwayituula mu muzikiti nga tamanyi swala ya mufu, lwaligenda okuziika nga buli lwagenda okuziika tamanyi basaba batya. Nabadde awaka omukyala nampeeza message ng'ali Makka, naŋŋamba nakamala e Makka ennaku 5, naye ennaku 5 zonna buli swala tusaalira omufu. Naŋŋamba naye simanyi byensoma nga tusaalira omufu. Kati gwe bw'oba ofudde essaawa zino oyagala abantu bajje bakusaalire nga bamanye esswala y'omufu, naye ate kati gwe togimanyi, tokiraba nti kyewuunyisa, kiri mu byewuunyisa. Gweoyagala Allah akukenenulirewa, akulonderewo abalungi abamanyi ogisaala nga gwe tomanyi gisaala. Kale kankwanguyize, kati senga gwe ofudde ne bagamba weesaalire, kati oyogera ki? Gwe weesaalira, kati weesaalire. Kubanga Allah ayagala abantu 40 basaalire omufu amusonyiwe. 40 bokka nga basiraamu tebalina shiriki. 40 basaba Allah asonyiwe omufu amusonyiwa. Kakati gwe ofudde mama Dija, mama Nakachwa, mama Sulaina, mama Mariam gwe ofudde, kati bagamba weesaalire ne banna abakufaanana. Nga mulyoka muyimirira muti nga mutunula mpwangali. Olwo olunaku olwejjusa omuzadde yakolera birthday parties ez'emyaka 3, ojjusa olunaku olwatakuyigiriza swala. Umar ibn Abdul Aziz bamuleetera abaana be, bagambe yali asembayo obukulu ku baana, yali alina emyaka 13 naye yali agenda kufa. Ne babatuuzaawo n'abaako ebigambo byabagamba, n'abagamba baana bange nze mbadde omukulembeze, eggwanika ly'obusiraamu lyonna lijjuddemu ssente, naye ssente ezo zirimu si zange. Sisobola kukwata ssente z'abasiraamu ez'ensi nziwemu abaana bange. N'abagamba naye baana bange mugenda kubeera omu ku basajja bano ababiri, imma saliha, muyinza okuba mugenda kubeera balongoofu, fallahu yatawalla salihin, Allah yeeyama okulabirira abalongoofu, wa imma fasiqa, mugenda kuba musajja mwononefu, fala uinaka ala ma'asiyati llah, sisobola kukuyambako kuwa ssente zikuyambeko okujeemera Allah. N'abagamba musituke mugende. Baba basituka bagenda, waliwo omukulembeze omusirikale omukulu n'amugamba ya amira al-mu'minina, mbadde nkusaba okkirize abaana bo nze mbawe ssente, mbaweeyo ekirabo. Umaru n'amugamba tobawa, nze simanyi ssente zammwe mwazikuŋŋaanyaawa. N'addamu n'abuulirira abaana n'abagamba baana bange bwe munaabeera abalongoofu Allah ajja balabirira, ate bwe munaabeera aboononefu era sikiyinza kukkiriza abawe ssente zigende zibayambe ku bwononefu. Naye Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yagamba balaba abaana ba Umar ibn Abdul Aziz nga bakuze, abo abagabana akasente oba bagamba buli omu yagabananga dinaali ndowooza ba 10 dinaali 10 boziza mu
muzannaku zino sente era ntono nnyo naye bagamba balaba abaana ba Umar ibn Abdul Aziz nga yali asembayo obwavu yayitaka wansi wa ngamia 500 yali asembayo obwavu abaana bagenda kutwejjusa olunaku lwali bagenda okufumbirwa nga basenga bamwetoolodde bonna bamugamba kukola minkuduulu bonna nga bamwetoolodde bamugamba okukola eminkuduulu kola kino kyekigenda okubeeza mu bufumbo kola kino kyekigenda otereza embaga kola kino nga senga ali awo bwe bali mugamba okusiibula omwami we ng'afudde olina okusiibula omwami muzimu guleme kutawaanya weetereeze weefeeko bwe bali mugamba ogenda ku kabbuli asiibule omufu nga teyaliiwo ogenda osiibule omufu ebyo byonna agenda kwevuma saaba afaayo ku baana Allah gamba walladhina amanu abo abakkiriza wattabaatuhum dhurriyatuhum biimani nezzadde lyabwe ne libagoberera ku bukkiriza bwe baaliko alhaqna bihim dhurriyatahum tugenda basinkanya nezzadde lyabwe wama alatnahum min amalihim min shay tetulina kitugenda balyazaamanya n'ekimu mu mirimu gyabwe gye baakola kullu mri'in bima kasaba rahin buli muntu agenda kusasulira ekyo ku nnaku lw'enkomerero kye yakola zeno nenda kumaliriza esaawa emu eweddeko gye nina osomesa ze mbabuulidde ate bagambye okwogera ku shiriki obwedda towuliranga mumwogerako obwedda mumwogerako shiriki ate era kinkoze bulungi era saategedde nti onampita kujja kusomesa oba ddala seno yabakyala bokka omaisiranye osomesa bakyala nalibadde asula sigenda kujja oba sitera kusomesa bakyala naye ate nsanyuse nnyo okusiŋana abakyala kubanga ebigambo bino byenjogera bibakwatako nnyo kubanga mubamu basinze okulemesa abaana baffe okusoma eddiini bakyala omukyala asimba Nakakongo n'agaanira ddala ne Sekugaana omwana we obutasoma mu ssomero obasomesa eddiini lwaki ebyano bituukako nga byonna byeyiridde amazzi byonna bitombye ekisomero kyonna kyonna kikulukuta amazzi eyo wuzu maama Dija eyo wuzu abaana bafuna wuzu baleke batobe gwe tofaayo webasomera baziina webasomera basaala webasomera waliwo abasiiba olw'emmande n'olwokuna webasomera bawulirako olunaku ti Allah agamba nabbi agamba abaana boyagala otwala eri mu senti jahannama manya senti gundi Kasalini senti Andereya senti Mawaggali senti Mawaggali balina okukuba abaana bajja kukuba kubanga ye senti Mawaggali abaana balina okukuba ofana obutanyagwa nze nkubuulidde olinzijukira nogasenjala yayogera ekigambo bannaye omwana oli agwankuba nga kikufutubaddeko ekyana kikukuba kiyinza okukubisa ebigambo kiyinza okukubisa obwavu nga tekikuba ku ssente kiyinza okukubya engeri zonna zekyagala okukubya abaana abasomera mu senti gundi eyo gwenjogedde ku ssaawa y'okufa babeera balikodinga kusaalira maama we basaalira maama we ye alikodinga memories ezo ezisembayo nga basaalira maama we abeera mu kulikodinga abakyala musimbe ne Nakakongo oba obwavu bujja bujje naye abaana bammwe basomere mu masomero g'eddiini omukyala ali wano weebuuze ebibuuzo bino 3 ekibuuzo ekisooka omwana wange asomerawa kyekisooka ekyokubiri omwana wange gy'asomera basomesaayo ki ekyo kyakubiri ekyokusatu omwana wange njagala afuuke ki mu nsi muno bw'amala okusoma njagala afuuke ki kale genda obibuuze omwami wo omubuuze taata gundi taata Budala abaana baffe bano basomerawa ekyokubiri abaana baffe bano basomayo ki ekisomesebwa ku ssomero lyaffe eyo gye tusomeseza abaana mwe temulaba abaana nga abaana temubalaba nga babayita speak day temubalaba abaana nga bali mu kuyimba ku mulembe guno buli speak day ebeerawo baleeta ennyimba ez'abaana abayimba
ez'abadongo zennyini baziteekamu mu byuma, abaana bammwe ne balyoka batyabula ne bazina ne bakola buli kimu nga musanyuka era munyumirwa. Ennyimba zonna baleeta ez'abadongo. Watanalabyewo ne ku TV sipiikidde bwe yabadde yaawa oba abadde ku TikTok nga bayimba abaana oluyimba olw'omukwano, ng'omwana omuwala alina byayogera n'omulenzi n'abiddamu. Oluyimba olwo baŋŋambye abaluyimba baŋŋambye ono omukyala eyafumbirwa Hamza ani Reema n'omulenzi ono waffe Luweero Lutalo be bayimba oluyimba olwo. Naye obwedde omwana omuwala akaana akato kayimba ne kama ne kekwata ne mu maaso bwe kati enduulu neeraya nga bayimba oluyimba lw'abali abantu abakulu. Kati weebuuza abaana baffe basomayo ki? Ekyokusatu, bagenda kufuuka ki nga bayimba ezo ennyimba nga bakyalimu egyo emyaka egya pulayimari? Gwekimanyi nti abakyala olw'obutafaayo kusoma ddiini n'abaana baabwe tebabakulumiza kusoma ddiini. Abakyala okuba nti bakadde baabwe tebabafaako kusoma ddiini. Era ennaku zo bwe bansomesa abasiraamu mbagamba obwetaavu bw'okusomesa omwana ow'obuwala eddiini bw'amaanyi n'okusinga ow'omulenzi. Kubanga omwana ow'omuwala yalera abaana, yazaala abaana, yabakuza, yababuulirira. Abaana buli bafuna ebizibu badda wa maama. Omwana agwa mu ngalo za maama ng'akyali muto. N'ebiseera ebisembayo abakyala be babeera ku bafu, yali ku mwami we, yali ku mwannyina, yali ku taata we, yali ku maama we. Abantu bafa bafiira mu ngalo z'abakyala. Ne nabbi waffe yafiira mu ngalo za Aisha. Kati abakyala bwe baba tebasomye eddiini, abaana bagenda kubeera batya? Ddayo omu ku bali wano obuuze, kale omwana kantumene ku baana. Abaana abali wano bannaye muwulire kino ekigambo. Abaana abali wano, baana bange muwulire. Kati ng'ono alina akakanzu obwedda mutebenkevu muzibu, imaani erabika mweri, awuliriza kuva lye yazze, mutebenkevu muzibu, yasembedde ne wano n'ava ewalala. Bwe muddayo abaana mubuuze bakadde bammwe ebibuuzo bino, fundiikiriza maama oba taata, omugambe naye maama tusomera wa? Kyekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri, tusomayo ki? Ekyokusatu, tugenda kufuuka ki nga tumaze okusoma? Ate omwana ali wano nga ne maama wo waali, totawaana kubuuza ebyo byonna bye njogedde. Bwe mubuuza akabuuzo kamu, maama ddala so giwulidde? Ako kamala, gwe toyogerako birala. Maama ddala so giwulidde? Ng'osirika toyongerako birala. Bano abaliwo bakadde baabwe be baba boogera ebyo byonna ebisatu. Mwabijjewo ebyo ebigambo? Lwaki mumbuza ebyo ebigambo? Mama yakitegedde. Wallahi ezzadde eryo Zakariya
Allahu akbar. Emikolo gye balimu abaana abakomyewo awaka ate bali mu mikolo gya lumbe. Omwana wange bamulonze ye Lubuga. Omanyi omwana wange amajini, omanyi bajjajja basiima omwana wange oyo gwolaba. Bajjajja boogerera ku ye. Abaana boogera ku mwana, bajjajja boogera ku mwana wo. Bagabe bamukyawa omwana wo bajjajja. Bave ku mwana wo. Abalala bali gye bafumbirwa. Omanyi kale ffe tulina eddiini naye ate omwami wange gye nafumbirwa kale munnange bye bintu babirina ate gwe basiima. Abakyala bannange embeegayiridde. Ng'oli wano ng'oli Naalongo nga wasiba abalongo, kwata abalongo obasuule, suula abalongo. Wonoofa nga tosudde balongo ewa Allah ogenda tutuukayo nga toli musiraamu. Abalongo, suula abalongo. Abasudde abalongo tebalina kye babadde. Abasudde obulira bw'abaana tebalina kye babadde. Naye abafudde n'abalongo, abafudde n'obulira bw'abaana ewa Allah balina kye babadde. Wallahi balina kye bali kati. Era bamanyi. Era singa basobola okuvaayo ne bajulira baalijulidde. Darusi gye twasomeseza wali eya al-aqidatu awwala. Mulimu omuvubuka yankubidde ku Lwokuna n'angamba seeka abalongo ne shiriki simanyi twala tugende nze ewaffe bibaddeyo naye seeka oli ludda wambi kuwe kati abantu shiriki waabwe ate bamuwanze bannange. Era olwamaze okusaaza ejjuma ennakasero ne baŋŋamba ssebo entwalayo eri wali mu woofiisi nga bwe bantwala yaki ngenda okutuukawo nga sikaveera kenkanangayo nemmeeza konna kajjudde abalongo olubaale birina omwo mu mmotoka sinama na kusumulula hakki yange gye bampadde nkyagivuga gitwala ero nenjizero hakki yange tugisumulule mwagala tugisumulule genda okebere mu mmotoka yawe mu bbuuti mulimu onaagaye tugisumulule manya abamu batyokulaba nange sinamanya kirimu naye nze abalongo nsobola nobavuga omwezi. Teri lubaale yali aŋŋambye akali wano wansi akagula boota. Teri lubaale yali ambuuziza bw'otutwalawa muvuge ewiiki namba omwezi teri lubaale nga otwalawa ate nga musibirira mu bbuutu nvuga nengenda nensomesa ebutambala nengenda etololo nga nvuga lubaale naye teri lubaale yali ambuuziza otwagaza ki. Kati mwe mulina obulira bw'abaana mwabutereka mwatereka bwaki era mubitwalawa era bwe mufa mugenda birekeraani. Era nabagamba mukadde waafa nga alina ebyawongo mumutwale mumuziike nabyo mubisuuleyo mu kabbuli tabalekera byawongo abirekeraani. Bigenda basumbuwa ebyo bigenda basumbuwa wallahi bigenda basumbuwa bigenda basumbuwa bwe munaabiremera. Abantu babijjeeko nze bangi nga ntikudde bantu lubaale temumulaba ku butambi nga mutikula bamumpanze bannange simanyi nafuna baraka buli alina lubaale amuwanze. Abantu beetikkula gwolemedde ebyo ebintu bw'okimanyi abalongo abantu babasinza abalongo abantu babasinza. Buli yazaala abalongo yazaala bakatonda. Abalongo bakatonda b'Abaganda wano mu Buganda. Buli kintu yonna kimizo gitambulira ku balongo. Allahu akbar. Abalongo abalina ebizibu genda ku balongo ba maama gundi otunga ensawo oteekeyo. Abalongo beepakasiza, abalongo bagaggawaza, abalongo baavuwaza. La ilaha illallah. Abalongo basiima, abalongo bakyawa, abalongo n'okufa obufi abalongo tebafa bo babuuka bubuusi. Saalongo tafa yeewungulamu bwengu Saalongo yeewunguddemu. Saalongo tebamuziika ng'abantu ba bulijjo bamuziika ssaawa 11 12 awo ng'enjuba egolooba egenda ggwa. Era omuntu yeewaana olw'okuba Naalongo alina n'olukusa oluwemula mubeera n'ekikyala awo nga kinaalongo nga kiwemula ebiwemulo mpozi Naalongo mumulekeo nga tukubiddewo ekigambo Naalongo yawemula mbw alina olukusa oluwemula ensi yonna n'agiwemula. Olaba entwala
waliwo n'abeekanze omukwano gwawe wagalumidde abaddagala gwawo ekigo entwalo ogiraba sumulula naawe okiwulire sumulula tulabe ebirimu emaali gye batuwadde oba erimu hakki ki banna alina abalongo wanika omukono Allah akuwa baraka nga wabamala nowemula ng'oli eyo naalongo nga wamala abalongo mu kiganda wemula tuwubirako kale kajjambo booti Allah akuwa baraka oba kale ng'osamira ng'oli mushiriku ng'oli eyo tudde naye nga muzikiti namu mwoli wanika laba Allahu akbar a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri olaba ekifundikwa ekyo kifundikwa Allahu akbar teekaawo ensawo tozigayalira sooka ensawo eyo ensawo zitera okubaamu hakki teekaawo ekyo kifundikwa yagambye nze sibamba gafundi ab'ekibbo Allahu akbar ab'ekibbo allalalala mulimu n'ebintu babiki la ilaha illallah la ilaha kati bino babibajjako ssente nnyingi babajjako ssente nnyingi oba kino bamutuma kiki kiringa kino ekyennyanja ekibeera mu mazzi ekyaki bakitaani ekyamagulu amangi okiraba ono wa esika biraba yatidde dda naye kati yatidde dda kati omusajja ebintu ebyo bannaye tabitya ebintu ebyo kati ababimpa bo nga tembagamba naye bano lubaale nga mwavu temuli wadde ssente zeyamba mulimu obusente obwedda oba bw'ataano tezikyakola nakukola bannanga alina akabbo bwe kati awanika omukono Allah amuwe baraka ng'olinayo akabbo bwe kati wanika omukono Allah akuwe baraka ng'olina akabbo eno entwala yino seeka ekyengero kirabye kya tawhiidi teeka wali seeka entwala byonna bibeera byawumba tebyerwanako banna obono yali musawo muganda teekaawo abo baleka balongo bali omu kati atolyaga olumbaga n'ebintu byabendi olutuleetera akabasa be babireeta bennyini osaamulabe nako yolwabituusizaawo n'agenda ati bali kusindikira ebintu katotegedde Allah alibalazeewa ati abo be balongo bennyini jamu ako akawaita abalongo bali omu ate babasibira ssente nnyingi abo era abalongo babamu ne ssente situla olabe situla akaita ekibbo abo be balongo kati bennyini ate abalabangako bwe batyo babasiba abalongo kati ono mulongo omu ono mulongo wa kubiri ono wa kusatu ono wa kuna ono wa kutaano ono wa mukaaga ono wa musanvu bano bonna balongo eno sente za mulembe kizino sente nganda ate lubaale waabwe bamuseera tebamuwayo ku ddoola tebamuwayo emitwalo 5 siraba balongo bali mu mitwalo 5 abo balongo abo bangi family baddimu abalongo bangi zingako mulimu n'abalongo abalala bamala gaggwamu batyo mulimu n'abalala era entwala yabadde nnene balongo bangi abali muno era nabo balongo ono mulongo omu ono wakubiri astaghfirullah zingako oyina gwenda oyokyo twale mu jahannama zingako wamma babalabye kakati ebyo ebintu ababiina mwetaase nga bukyali wonoofa nga emaali ekyali mu nnyumba bwetyo ani abiina abannanga atuwubireko bwati ng'ali eyo abitu abisuule ngwe byabisudde banne barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira
anti kati eddarasa yawe ogimanye etandise basaala nze nzirako mubasharata kati kiri wano message yenyini naamu nabuuziza ngatta nti eswala ya dhuhuri ne asuri nga ndi mutambuze. Naamu engatta osala dhuhuri eraka bbiri, osala bbiri eraka bbiri, bw'omala n'okima eswala n'osala eraka ddala bbiri eza asuri, eyo bagiyita jamu taqdim. Newankubadde mbamanya abamu nimu abatagiraba nga balaba jamu taakhir. Jamu taakhir kyeki? Kwe kubeera nga eraka bbiri obudde bwa dhuhuri bwe butuuka obuleka paka n'otuuka ku budde bwa asiri. Obudde bwa asiri bwe butuuka n'osala eraka bbiri eza dhuhuri, bw'omala n'osala n'eza asiri, okubayita okugatta ng'oli mutambuze. Waliwo benda abannaye bonna batidde emyoyo gyagala babuukamu. Lwaki ebintu temubireeta ebyo? Mwe mulowooza abantu basobola okubeera n'ebyo nga basiraamu? Wallahi mbabuulira nga ntya Allah, omuntu yenna ayina ebintu ebyo si musiraamu. Ne bw'aba asaala, ne bw'aba agenda e Makka, ne bw'aba akola hijja, bino ekibireesa wano tubirage mu kamera, kubanga waliwo ababiina nga bababuzaabuza ababaga tebiina buzibu. Senga twalekerawo biragera mbadde mmaze emyaka mingi ng'ena etaano nga situkyalaga. Naye kakati nga olutuwa tutwala butwazi mu jahannama etuukya. Naye kakati bino engeri gyabimpadde nga biri fresh. Ono omusajja wa Iqra ono ne bebaŋŋambye bibalage noono omusajja waki wa SK oba ye SK Mbugo oba SK ate SK Kiguna olaba emaali eyo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Seeka mulemedde n'okuzzaamu emuzitoyeeko. Seeka mulemedde emaali